Olunaku olw'eggulo amyuka omugezi w'ekibiina ki NUP Waiswa Mufumbiro yawambiddwa ku mudumu gwa mmundu bwe yabadde ava ku kkooti e Kanyanya n'asooka atwalibwa mu kifo ekitasoose kumanyika. Ono oluvannyuma kyakakasiddwa nti poliisi yabadde emulina kyokka na kakano tannasimbibwa mu mbuga z'amateeka okubaako omusango gwaggulwako. Ono si ye yasoose okuwambibwa mu mbeera ng'eno. Ku lunaku olw'eggulo waliwo bannakibiina 5 abawambibwa mu nkola ng'eno abasimbiddwa mu mbuga z'amateeka ne basomerwa omusango gw'okwetaba mu dduyiro ow'ekinnamagye mu ngeri emenya amateeka. Kati ng'ayogera mu kuzika taata w'omubaka Betty Nambooze Bakireke Enkowe mu Wakiso olw'eggulo lwa leero, akulira ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu atamidde abakuumaddembe bagamba nti bagufudde muze okuwamba nga bannakibiina awatali nsonga ya Simba. Tubadde wano tufunye akagezi nti NUP bamuwambye, so embeera gye tuliko kitukeesa lukyanga kugwera mutamiivu ndi wano njogera nammwe naye nange simanyi okuba esimu yange Ssaabasajja eziddako ng'ekyaliko ate naawe bw'oli nammwe abekkiriganya nammwe bw'oli. Ono agambye ekisinga okuluma kwe kuba nti ebikolwa nga bino ebitongole bikuumaddembe bibikola nga beeyambisa abantu ababali okumpi bo bennyini nga bano abalabudde okwekomako. Naawe ali eyo gwe bakozesa oba oli mwana wa ghetto oba oli ki, bano tebakwagalangako. Gwe anyigiriza bakozo nga bakana yegwetageti ffe tulitese mu kkubo. Kyokka naaweze timpa okunyigiriza kwa kika kyonna okugenda okubakkakkanya oba okubajja ku mulamwa batunaku nga bonna bakkiriza mu nkyukakyuka obutawotookerera. Munayimirira ne batwala omu ne muddawo 10 ne batwala 2 ne muddawo 50 ne batwala 5 ne muddawo 100 bajja kutya badduke emisinde. Eri abaweddemu amaanyi Kyagulanyi agambye nti enkola ng'eno ey'okwekkiriranya okumenya amateeka emisana tukukko n'ebirala bubonero bw'enkukunala eri gavumenti ziba ziweddemu amaanyi. Njagala bibajjukize obubonero bw'abantu abakidde simanyi wamumpuliriza bulungi bannange. Bino byonna byolaba bw'otunula gavumenti zonna ezigenze ziggwawo nga zibulayo myaka 12 zibulayo myezi oba nga zibulayo ennaku ebintu ebibabadde nga bakola. Akyukidde abakulembeze bakawe bwa kkaadi okukwata ekibiina bendera n'abalabula nti balina okukimanya tibagenda kubeera baweereza b'abantu ababalonze ekitali kino bakufuna obutakkanya n'ekibiina. Omukulembeze n'abeera nga mukozi w'abantu be baboosi. Twagala omukulembeze ng'atya abantu ng'atya okubanyiiza